buli lw'otuukirira omulwadde wa kkansa oba yamulwalako n'awona, kyasooka okukutendera kwe kukaluubirizwa mwe yayita okufuna obujjanjabi. Kino kiva ku bbeeyi ssaako n'engendo ze batindigga okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okutuuka ku ddwaliro ly'ekirwadde kino Uganda Cancer Institute erisangibwa e Mulago kubanga lye lyokka eririwo mu ggwanga. Bangi ku balwadde bw'otuuka mu kifo kino basanga bagalamidde ku mbalaza olw'obukoowu, n'abalala nga tebalina wa kusula oluvannyuma lw'okufuna obujjanjabi ne basula awo obudde buke badde gye baavudde. Okusinziira ku Uganda Cancer Institute, waliwo abalwadde ba kkansa bangi abasigala ewaka ne bafiira eyo olw'okulemerera okutindiga eggendo ly'e Kampala kw'ossa n'obwavu obubalemesa okufuna eddagala. 80% of our patients are coming with stage 3, stage 4 disease. Ensonga zino n'endala ze ziwaliriza gavumenti okutandika ku nteekateeka ey'okuzimba amalwaliro ga kkansa okusembereza abantu obujjanjabi. Kino kyakukolebwa mu bitundu bya mirundi 4. One in Barara, another one in Mbale, one in Gulu, and then one in Arua. We will start with the easier option, which is chemotherapy, and then of course emphasis on early detection as well as surgery. That means radiotherapy will come in the next phase. Our aim is to create what we call a comprehensive service. Okumanya enteekateeka eno eri ku misinde gya yiriyiri, waliwo n'eddwaliro eryamaze dda okuggibwako engalo nga lino lirinze kuggulwawo mu butongole. By the end of this financial year or the beginning of the next financial year, because as I speak now, we have a regional cancer center set for commissioning in Gulu. Batutegeezezza nga n'amalwaliro mu bitundu ebirala bwe gagenda okutandikibwako omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Beginning the next financial year, we should already start the construction of the one in Arua and Mbale, and then also in the following financial year, the one in Barara. Mbwera bakutendeka abasawo okubongera obukugu mu kuzuula n'okulaba ekirwadde kya kkansa mu bantu. We have to equip our health workers at lower levels to educate our patients, but also to have the index of suspicion to recognize that this may be cancer and refer the patients early. So our community cancer services department is also leading countrywide training of our primary care workers on early detection of cancer, cancer prevention measures, and also some aspect of cancer treatment. Obujjanjabi bwa kkansa mu malwaliro gano bwakusinziira ku kika kya kkansa ekisinga okweriisa enkulu mu kitundu ekyo. You are going to find, for example, in Ankole, among the top 5, cancer of the stomach is among the top 5 cancer. So these regional cancer centers will concentrate on the regionally common cancers in that particular area, and also will be focusing on addressing the risk factors that contribute to those common cancers in that particular area. Kyokka nga bwe balinda enteekateeka eno emalirizibwe, n'eddwaliro lya kkansa ekkulu e Mulago lyakwongera okugaziyizibwa. We have the construction of a 353-bed hospital, cancer hospital, which is an extension of the current facilities that we have, and this is to accommodate the increasing number of patients. In total, these are going to increase the available bed capacity from the current 149 that we have to almost 400 patients available to beds available to cancer patients at the Uganda Cancer Institute. Okusinziira ku Uganda Cancer Institute, kansa w'omumwa Nabana yakyasinze okweriisa enkuuli. Onaddirwa kansa w'amabeere n'agoberera ow'obusajja oba ow'akatungulu n'omulala. Ekirwadde kino kisinga kutawaanya bakyala. Jennifer Kabale, agaffe eyo ku Spark TV.